Uganda with new leadership. Bintu byemulaba nga babikola Burkina Faso ba. Byemulaba nga babikola Idi Amin bali bamujanjabi Mulago. Mulago. Proud of this our country. Nekati Uganda buli omu akusekerera. Ne bagenda America ngo ina passport ya Uganda bakutumira ne baga yaite. We must change that. Basista bafe bali babanyoma kuba embassy za Uganda zonna zafuka zisipai houses. Embassy tezikyayamba abantu. Ebyo njagala tubikyusa mikwano gyange. So when you make me president, it is a revolution. It is a fundamental change. We are going to change this and we are going to change it forever. So mbasaba muveyo mikwano gyange mubungi mulonde. Temukoma kulonda bulonzi bumalo kulonda tovaawo. Kanoni ono president gomegenda okufuna mupya beba motoka ono president mugenda kufuna motoka ki mugenda kufuna benzi mpya kati bomba mufunye benzi temuteka kote ya wa corona temuteka ko spare but not spare berechi umbrella buliono umbrella korachi umbrella korachi kakati finally bwemunaba mumaze tutuza mu office bwemunaba mumaze tutuza mu office mikwano gyange mugenda kweyagala temugenda ba minister tetugenda kuwerana ba minister bangi bana ba Museveni wanonyo mule hawo creating a ministry ndala nedda mugenda kubera with only 20 ministers ba RDC bonna gasiya